nange taata wange afudde. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ekitalo nnyo nnyini ddala taata Rama afudde, wabula abantu ku intaneti bali mu kuseka. Njagala uwuze bulungi nnyo oba baseka lwakuba nti yasinga okuvuma Fabina ya Kyagulanyi, yasinga okuvuma Baby Kyagulanyi ate kossa n'abaana. Eyo si ensonga. Ekyasse taata we annyonnyola agamba nti mu ddwaliro yatuuse nga ebyaddala eddagala lya kansa taata we lyalina okumira lyaggwayo ddala, era taata we abadde ng'atya ng'agamba nti bagenda mutwala mu ddwaliro bamuwe eddagala imbwafe. Bigambo bye nkuleetedde abantu internet ekyo kye balowooza kwena ensonga bamusabudde bamugamba basajja bw'obadde ogamba wano si bigambo byaffe era ffe tetubirimu okula ndowooza z'Abannayuganda ssekinomu. Taata badde ng'atya okudda e Mulago nga bamugamba nti bajja muwa amakerenda afe kuba eddagala liryaggwayo. Kansa amulumidde emyaka 2 era asembyeyo obulwadde obumuluma myezi 6 nga taddayo Mulago ng'akozesa habo. Oluusi nga tutetenkanya obudagala bubwo mubulaba tusobole okulaba ng'abeerawo naye munaye Allah bw'atyo bwageze. Allah bw'atyo bwageze. Kati ezo chupa mulimu omusaayi mulimu ez'amazzi eyo inhila ne gundi oxygen kuba taata badde takyasanga alina kansa w'omumawuggwe ng'ali ku stage yakunanga n'eddagala lye Mulago lyaggwayo. Rama siri wano kusanyukira kufa kwa kitaawo wakubadde nti abadde alina okufa nga mu ddwaliro teri ddagala nga ne ambulance tewali byavudde mu kamwako bulijjo okuba jjejjerebu Bobi Senga afa abaana ba Nuupu babatte obulumi bw'oyitamu obulabye nga mu ddwaliro teri ddagala nga teri ambulance nga gwe olina okuvuga otwale taatawo mu ddwaliro kati afudde era gwe omusse tewatuuse mu budde ne wali baddewo ambulance obera kuno kumansa bussiru kikutuuseeko sigenda kusanyuka tutaatawo afudde era ngenda kunyolwa wamu naawe nga kitalo naye afudde lwa bulagajjavu bwa gavumenti gy'okubira ekikopo. Tukole kisebo ifwe b'owulira tukole tutya kubira Museveni essimu. Lwaki tookubidde Museveni essimu n'omugamba owaaye wa ku taata wange obulamu naye awangaale nga gwe owangadde? Museveni asessa abantu baffe bali mu makomera tewali musango, abakoze buli kimu awatali musango. Lwaki si gwe okubidde? Kati ojja wano ku TikTok tukole tutya tukuyambe tutya yasaamira totumansizaako busiru. Lwaki tokubidde namyalo n'omugamba owaaye taata wange ali mu kufa mu muwo ku bulamu awangalenga mmwe yasaamira? Kale tulinze naye mama wo anaaba afudde ojja kujja wano tutegeeseeko naye nga tunaba kujja wano ku TikTok okutubuulira olina kusooka kukubira boosi wo Museveni n'omugamba owaaye taata wange ali mu kufa muwe ku bulamu anti ye Katonda gwe musinza ku mannyoko olinga amazzi toddangamu kutwasamira kati ffe tukole ki yasaamira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya kansubire mwasuze bulungi. Kakati eri bannange abandiyagadde okwagala okujja okuziika kuba abantu bangi obwedda bankubira kampisa waneno information tuziika Kikyusa kasitotuuka mu tawuni y'Ekikyusa waliwo akatundu bakayita Kawe akatundu bakayita Kawe kasitotuuka mu tawuni y'Ekikyusa. All in all oba otuuse mu tawuni y'Ekikyusa oba otuuse omuntu alina emmotoka eyiye nga ye Ssekinoomu osobola okuyita Eruweero Bombo Road Luweero oba osobola okuyita Gayaza Road Zirobwe Road eyo osobola okuyitayo Ekikyusa bajja kuba bakulagirirayo. Kakati eri oyo eyandibadde talina busobozi bujja na mmotoka ye waliwo emmotoka egenda kusimbaawo Kawempe ku 5 ku Rubis ku 5 ku Rubis kasito otuukawo ogenda kuba enamba ya driver yeno agenda okubeera nga abaleeta 0702 58 0702 85 84 08 0702 85 84 08 0702 85 84
08. Eyo namba ya driver okujja n'okuddayo emitwalo 2.5. Mugenda kusimbulaawo Kawempe ku Rubis. Ku 5 Kawempe ku Rubis. Neyanziza nnyo neyanzeege na buli yenna ambeereddewo na buli yenna angumiza. Saba Allah kuwe ky'osinga okwagala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mne kuno kuba kufa. Ate Allah atugamba kullu nafsi dhaikatil maut, buli mwoyo gwonna gujja kombezebwa kukufa. Tugenda kuziika ssaawa 8. Eno video njikoze kati so wandibadde ogenda katikati ku Rubis. Inshallah taala tulabe ebisigadde. Eyo namba ya driver gye nasomye. Lwama bulize ebigambo byange bino bulungi. Ndakumulamwa. Fena tunyigirizibwa. Tate wafudde ba system ya Museveni. How are you? Banamyalo bokubira ekikopo ba minister. System ye muse. Bila kuno kumansa busiru. Tata wafudde. Oli kuno okaaba. Nga kitalo. Bamuzikadde. Mukama mumuze mirembe. Amusonyiwe byamusobako. Ositegedde. Sigenda kusanyuka. Ojja kiwulira. Buli omu ajja kiro zaako omu ku omu. One by one. Afudde. Ne mukama mumuze mirembe. Naye system. Mbadde waka ne bankubira essimu. Baganda bange ne baŋŋamba taata ali bubi ete emmotoka omutwale mu ddwaliro koze ekisoboka nenvuga emmotoka basanze bakikintana ng'emmotoka ya taata yeekyanze ne muteeka mu mmotoka yange nenvuga batata nga beera sayidi zeno kikyusa nze gwolaba mbadde waka waliwo distance nene nentuuka nga taata tassa nemutuuza wano taata wange wano gwolaba atudde wano era zino engoye zoolaba mbadde manyi nti ngenda mujjanjaba mmale nzireyo tudde wano nenvuga emmotoka speedi nga muganda wange nga mwebali ne maama tutuuka mu ddwaliro nga taata pressure eri wansi ebadde mu 46. Etutuuse mu ddwaliro abasawo bagezezzaako kola kye basoboka ne bamunyiga omutima ddengulu taata n'agenda. Nina obulumi ku mutima naye Allah yaleeta ate era yajjawo. Saba Allah amuwe ekiwummula ekyemirembe amusonyiwe ebyamusobako. Kiŋŋumya ngezezzaako era mututte ayogera nangamba kantuule mu maaso. Taata wange abadde atudde wano abadde wano nga mulamu neyekwata ne kuno. Ay Allah ngumya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange mugamba mutya? Namunange si mawulire malungi. Taata waffe afudde. Ono ye muto wange yasembayo. Amuvuze ne muteeka mu mmotoka ne baganda bange abamu kuba badde oxygen ndowooza nga talina. Tuvuga nnyo eri emmotoka eno nga woogiraba yiyo. Wano tuli waka era tutegesaawo ne munnange afudde Mungu tamusobozesezza. Abasawo bagezezzaako kukola kye bakoze. Nange taata n'agenda. So no ye muto wange Fikiguma. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'una.
Mungu yaleeta ate era yajjawo. Mubashira wa nadhira, musanyusa ate era mutiisa. So bwatyo taata bwagenze kitalo nnyo ddala. So tubikira ab'emikwano, ab'eŋŋanda, byonna gye muli. Taata tugenda muziika lunaku lwankya, sayidi zeeno ekikyusa. Ebisigalidde nja kuba mbagamba. Kikyusa gye bagenda omuziika eno era gye mbalagirira. Kikyusa sayidi kyeno. Butawe. Kawe. Kawe. Amakage kawe. So we tugenda okumuziika, mbikira mikwano gyange, baganda bange, mikwano gya taata wange, aba batannategeera amawulire gano, amawulire ago. Taata wange ye Nyanzi Yahaya, sajja Wambogo, nange ndi Wambogo Fiiki, gwani amannya go gogera. Ye Nyanzi Shafiki, ono ye yatwala erinnya lya taata wange, enze Kasibante Ramadhan. So wano tuli mu nteekateeka za kuziika era tuli eno gye nebaza muganda wange Hajara yali mwannyina omulungi ku mukolo gwange musawo agezezzaako. Hajara weebale, Allah kuwe ky'osinga okwagala. Maama wange ne muganda wange Asumaani ne baganda bange abalala ekituufu bagezezzaako era tulwanye.